chikyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Pastor bwe nazaala omusajja ne muwambira ddala kati nze maama Enjo yali ambita malaya oli malaya omusajja akunaba mubudabi naye kati namubbira takyagenderayo naddala nze ndi mu kintu wakati. Oli wakati mu kintu? Wamubba? Pasa gwe wansabira nze nali ngenda muvaako n'oŋŋamba genda atereere nange nali mwagala. Oli musibu nnyo nawe oluusi weeti. Kati nkola ki nange nali mwagala. Baba mifulukwa. Maama wamma. Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. Pastor bwe najja wanene olw'omukaaga watuwa amafuta neneesiigwa omutwe gwonna n'obulago bwonna nava waneno nga ngende waka pastor nalya emmere gye nalisobola muno nyinza okulya. Pastor naye taata wange oyo tanjagaza eno kyaki. Nze namugamba taata mbadde kati ye talabanga wawona. Takimanya ngamba ngende bampe ebikerenda ate nze sibyagala. Nze nemugamba taata pastor ine sibe eryokulaba awawo nga tuli feka babiri neŋŋamba taata mpayo emitwalo 10 ngende ndabe pastor iganga tuli feka babiri mu counseling. Taata n'agamba ebyo byabafere ebyo ng'obyagaza ki? Pastor nze ekintu ekyo kyankola bubi nnyo mbuno ffe tuli bafere. Taata oyo we yajjamu ogw'ebbaala gwokka kyaki tagimanyi. Nze simulabangako ng'ajja wanene okukyaki mbunagenda asabe. Abeera mu bbaala? He stays in the bar? Abeera mu bbaala kyokka naye nze simwagaza bbaala pastor. Ne maama wange nze yagenda ku lw'omwenge gwa taata wange oyo n'agamba taata wa... Olina emyaka emeka? How old are you? Nze nina emyaka 17. 17. Osoma? 17. Fees zaabula. Taata talina sente? Taata akola omulimu gw'obusirikale naye bw'afuna omusaala bwe bati agenderayo oyo mwenge n'anywa atalina n'ekikazi. Maama waffe bwe yagenda ekyo ekikazi pastor kijja ewaka. Ekikazi kijja ewaka? Ye nze mbeera mbawulira naye we tasobola tegeera mbuno nze mpulira. Nze mu nnyumba nsulamu ne brother waffe ffeka babiri. Oyo mukazi taata akuba essimu halo naye ebiri eyo ebyaffe kati story ekyoli mu ki? Ng'ani ayogera ebyo? Ekikazi essimu ng'akigamba atya? Telling her what? Story ki? Naye ebyaffe bituuse wakati nga mpulira omutima gwange si mulungi gwagala kukola kikulabako gutereere. Nga taata bwatu bayogera? That's how dad talks. Mwe nga muli mu kisenge? Nze nga ndikye nga tuwulidde nenkoonako ku brother wange nawe n'azuukuka n'abiwulira bulungi. Naye pastor nze njagala oyo omukazi akwata ebintu bye agenda addeyo gye yava asanga abaana be. Kati bw'ajja waka namwe mumuwulira mu kisenge? Nimuwulira nze. Omukazi? Ye wangi n'omukazi ng'azze mu kisenge mumuwulira ng'azze? Ye jese aba mukwano gwe ng'azze mulabako bulabi? Ati mukwano gwe ate taata maama waffe yagenda ku lw'omwenge gwa taata. Kati oli omukazi ajja mu buliri bwa maama? Taata oyo omukazi ye ajja mu buliri bwa taata ate nze kinkola bubi nnyo okusanga taata waffe ng'alina abaana be bana ffenna ku mukazi oli ate oyo omukazi nga tamuyina ate ng'asula n'omukazi w'abendi mukamusajja. Dayira? Mukamusajja ayina abaana ne bbaawe naye simanyi taata lwaki omwoyo ogwo gumwagaza nnyo abakazi b'abendi pastor. Taata alinamu omuzimu gwaki gw'obwenzi obumwagaza abakazi b'abendi tayagala mukazi we akomewo. Nze namubuuzaako gumu naye taata bwe namala omusaba ezo ssente n'agaana ozimpa. Bwamusaba ssente n'agaana ozikuwa? Iye n'agamba mpale ebyo byabafere n'agamba ate gwe emitwalo 10 gyonna yonna nga gwe oyagala yaki? Nemugamba nemuddamu nga ngamba bwenti
nze njagala genda kulaba pasita yiga ansabire maama wange akole ki akomewo nze mwagala ku bulamu bwange ate ffenna abaana betu mwagala naye ekikazi kyo ekyo tetukyagala. Taata wamugamba nti ekikazi kyo tetukyagala. You told your father that you no longer need a co-wife. Omuntu nga gwe nga si Katonda ayinza atya okusabira maama wo n'akomawo. Nze ne mugamba nze okuvira pasita oyo nga bwe nalaba ebintu bye nga bwabukora ayinza okugamba oyagala maama wo akomewo ddi ne muddamu enkya ku makya ate ku makya ssaawa emu ayinza okukola kikooko nagwe nga tokimanyi ng'olimu n'ekikazi kyo nga toyina ky'omanyi. Ate nze bwe ngamba ku mukazi oyo taata abeera ayagala kunzita naye pasita nze mpulira nze njagala omutima gwa taata guve ku oyo omukazi gudde. Kati ekyo ekikazi tekijja ne kibeeyogerezaako. Kyefulamu ng'ekale Kyefula ki? ate yayetuma n'erinnya mbuno ate nze bampita Esther. Ate simu ya taata yateekako maama Esther. Taata oyo omukazi yakubako essimu ye. Maama wange talina simu yaboora simanyi oba yagisuula simanyi. Otyo kati kiri ekikazi kyakuba essimu? Iye kyakuba essimu. N'olaba ngeze maama Esther. Iye taata yali ayebasa aliyo mu kitanda kye. Oyo mukazi yali talimu yali aliyo. Nakuba essimu nengikwata nensangako maama Esther bannange pasita nensanyuka nga manyi ye maama wange. Maama. Naye nentwalira kale nagikwata neŋŋamba hero n'agamba gwani kale yali amanyi nze ndi mukazi mulala nyina taata mu nnyumba. N'abuuza gwani nemugamba yiyi nga manyi ye gwe maama. N'agamba nze nentwala nempa taata kale ntukwata bakazi bo nze simanyi. N'agamba bakazi bange nemubuuza oyo anakubidde essimu. N'agamba mukwano gwange. Nze ne mugamba mukwano gwo musajja oba mukazi. N'agamba gwe oyagala mmanya ki? Mukwano gwange. Mukwano gwe abeera ali atya? Ne ŋŋamba ati nga gwe taata mukwano gwe abeera ali omusajja nga gwe ate wabeera nga mukazi oyo abeera ali mukazi wo. Kati obubira taata wo? Nze wangi. Taata wo mububira? Nze saagala taata agende mu bakazi. Kyokka abeera mu baka abasajja? Iye ate nze sikyagalira ddala njagala oyo omukazi akwate ebintu bye ng'abizzayo gye yabijja maama wange nawe akwate ebye ng'abukomyawo pasita wamu ne muganda wange omulenzi nawe yagenda. Wangi? Wamu ne muganda wange omulenzi nawe yagenda yagamba nze n'oyo omukazi tetujja kukola kikwesobora wamu n'omwe. Kati oyagala maama wo akomewo ddi? Bannange enkya ku makya njagala mpewo. Kaya kati gw'osuubira maama wanaakomawo taata n'aleka kiri ekikazi? Ati kyawe kigende n'ebyakyo. Ebiki? Ebikeesi ebigatto n'enkya ku makya oyo omukazi kale oyo omukazi enkya ku makya oyo omukazi njagala asooka agende maama wange nawe nga ssaawa 8 awo akyuke ng'akomyawo ebibye ne bulaza waffe eyo gyali nawe akomyewo ebibyakomewo. Taata omutima gwe gwonna gwonna gwabadde ng'ateekaku ekyo ekikazi ng'akuba amasimu biki. Yogera buli kyoyagala kituuke ku kikazi ekyo. Bannange. Yogera. Pasita nze njagala ekyo ekikazi kigende kisanga abaana bakyo kale bali wamu Christmas abaana nabo basanyuke embuno maama waffe akoze eki akomyewo. Kive wa taatawo. Amuviira mukyawule ddala bonna saagala muddire mpaka. Toyagala kuddamu kiwulira mu kisenge kya taatawo? Sikyagalira ddala saagala akomewo njagala taata akyawe oyo omukazi okuva ne katikati kale. Naye ate omukazi omwayiriza tayingira mu kisenge kya taatawo. Pasita jja ayingira. Temwebakako? Abaana nabo bakusobera. Ati nze siri ajjamu. Ajjamu ffe tubeera tuwulidde. Muba mukola ki? Tubeera tubawulidde ate n'ezo essimu pasita nze zinkola bubi nnyo okusanga taata ng'akubira oyo omukazi essimu ate nga maama waffe waali kale nze nkaaba n'okukaaba kinyiiza. Kati omukazi wabajja tasanga nga mwebase? Omukazi wabajja bw'ajje wakati muba temwebase? Tubeera tebase konka pasita omuntu bw'akola bw'ati. Nze obuntu bw'akooko nanze neebaka ntya mbeera nfudde. Weebakeko.
omwana asobedde gwe tuwebakako ati nedda eba puusi nga yeekonye ku luggi atata gulawo ayina obireka lwaki agulawo ayina obireka abaguddewo okulaba kiki ekikonye ku luggi naye ng'ebambwa otegedde ebambwa nga yeekonye ku luggi embwa pasita tezisobola kwonako bweziti nnyo embwa okoonako embwa tatuuka waggulu kale akookona ate embwa kale embwa zibeera ate ziriyo naawe leka kuwayiriza taata abukola nze pasita mbeerayo omuntu oyo bw'ayingira mumuwulya ng'ayingidde nze mpulira kodi esimu bw'amala okugambira simu wayebase nayebase niyina olowooza sawa munana omuntu abeera atunula oba abeera yebase taata n'amuddamu naawe nze mpulira njagala kulabako omutima gwange gutereera ate kino ekiro ati nange ekyo ekiro seebaka mbeera amatu gali webakeko omwana abadde kyolo webakeko ati bwenne bakajjayo taata lwaki omumalako emirembe ati bwe twebaka jayingizaamu nga 10 bonna ate nina okuwulira bulungi n'entega amatu gange olina okuwulira bulungi otega amatugo iye bwayingizaamu nga 10 bwayingizaamu nga 10 nange nyinza ogamba braza vaayo tugende tukole ki bwayingizaamu ki ati bwensirika omukazi nayingira nenca nensirika n'oluddako bwentyo atawo tatajja mmanyiira aleete nga 10 mulundi gumu kogwe kowulire ati nyina owulira enca ne mubuuza taata mu nyumba naye mu kisenge wabadde oyina mwani kati akuddamu ki oyagala mmanya ki kati guba oyagala kumanya ki omwana asobedde ono guba oyagala kumanya ki pasita nze mbadde nsaba oyo omukazi akwate ebintu byagende mama waffe nawe akomyewo ebibye yita maama akomewo You call the mother to fukamira come back. muyite Call her. mama wange ne braza wange mbasaba mukomewo gye muli mama wange ne braza wange mbasaba mukomewo gye muli mama wange nkusaba ojje n'emitwalo 10 ojimpe olwokubiri nange nje waneeno mama wange ndabe pasita wange ono yiga nga tuli feka babiri kubanga nina essuuba eryo nasaba taata wange sente ezo n'agamba ekigambo ekibi naye nasaba mukama munamusonyiwa okubanga taata wange kyakitagimanyi oyamanye ebbaala naye pasita nze nsaba taata wange ebigere byabadde ng'akyusa ng'atwala mu bbaala abukomyewo ng'abireeta mu kyaki eno kubanga tamanyi kyaki kiki alaba abafere bwe babeera kyekyo abafere babeera mu bbaala ate wagamba bali mu kyaki naye nze njagala taata wange akyuse ebigere byabadde ng'atwala mu bbaala abukyuse ng'abireeta wanino ku kyaki eno. God bless you. Mukama kuwa omukisa. God bless you my daughter. Genda mukama akusumulule Let God atereze set you family free yo and organize your ne family. mama akomewo And let the mother come back. abaana mukulenga mulaba mama ne And taata children grow well with Mulinnya the two Yesu Kristo parents. In Munazaalesi. Jesus' kiki olifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? nina abaana bange basatu benjogerako ku ssaawa eno nyina abawala 2 omulenzi omu omulenzi ye first born taata waabwe tabaweerera yafuna emisege yafuna embwa yafuna embizi ezitabaagaliza kusoma kiki olifa tuweerabidde What is it that you cannot forget in your life? mubizimu oba muli mumeka oba olikamu nga wageza ne kitange n'emifaliso gwe ndagera ku mata ne musaba ne mukutwala mugende oba mufa mufe. tosubwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro